Minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka Robert Sserwanga asabye abavubuka okukozesa buli mukisa okukulaakulana. Basinzidde mu ssaza Buvuma ku bizinga mu kulayiza abakulembeze b'abavubuka abalondebwa. Omuvubuka ekizibu kyaffe ekisinga omunene kugamba nti abavubuka bangi naye nga gwe omuvubuka toliiwo. Nyinza okuba nina n'abatudde wano naye nga nina mubiri. Oweekitiibwa Sserwanga yakubirizza abavubuka okuwagira bannaabwe abaliko bye bakola. Tuwagire bannaffe kuba munno buli lwayambuka akuwaawo okudda. Kati mwenna bwe musigala wano omulala n'abakulembera mwenna mujja kusigala awo. Tufuneyo bannaffe be tusuumuusa okuva ku mutendera gwaffe wala omutendera ekikola ki buli we beeyongerayo naffe tufuna we tujja. Oba ntegerekesa bulungi beeyongerayo naffe we tukola ki we tujja. Buli we bagenda ne basaka otuwulira bulungi nnyo ntoyo waffe w'Ebuvuma. Mbuubi Mike Mbowa ow'essaza Buvuma yegattiddwako ab'amagombolola ku mbuga e Majjo n'awabula abalayiziddwa ku kutuukiriza obuvunaanyizibwa. Ebirayiro ebyo bye mukubiye si lwa kubanga kibadde kyetaagisa mu bikube naye mu bikubye olw'obuvunaanyizibwa. Saagala muve wano nga ekibakubisizza ebirayiro nakyo mukirese wano. Nja kusaba nti ate nammwe muddeyo gye muvudde mwongere okwogera n'abo abasigadde era mubasikirize batwegatteko. Ku lw'abavubuka mu Buganda, ssentebe waabwe Beka Ssejjengo yasabye banne okuva ku kwesasira. Tetuzze buzzi Buvuma naye amaanyi ga Buvuma gali mu ngalo zammwe. Buvuma gye mwagala okubeera ey'enkya n'eya leero omwe n'ojjongeramu amaanyi okulwana okulaba nga tugituusa waggulu. Ssemanda Ronald, ssentebe w'abavubuka e Buvuma, yalaze obuweereza bwe bataddewo. Kuba twalaba ng'ebimu ku butusoomooza obutaba na bukulembeze bw'abavubuka bugumidde mu ssaza nga mu masomero agaffe gano agali e Buvuma amatonotono abaana bayitamu nga tebateekeddateekedda mu nkoba za mbogo nga kizibu okufuna abakulembeze. Kati tukitwala nti amasomero ago yemmere esobola okutuwa abakulembeze era nkimanyi mu myaka mitono tujja kuba tulina abakulembeze b'abavubuka mu buli kanyomero. Bya Eric Yiga, Sorot TV, Omunyo. Kurebito nebyo tumbudde mu bavubuka.